Hello everyone, good morning, good afternoon, good evening, good day. Mbabuuzaako nze Nnaalongo Nalubaale nga nsinzidde wano ku lusozi Kiwamirembe ebuga Basese. Muli muti eyo bassebo ne bannyabo gyebaleko gyonna gye mutuusaako engalo. Olwaleero tuzze tulabe okusiba akakalu mu mpewo. Kye ki era kitegeeza ki? Bannaye mwebale ku subscribinga, mwebale ku sharinga, mwebale ku likinga, mwebale ku commentinga, mwebale contributions zonna data, abajjumbidde omukolo bannange mwebale nnyo, mwebalire ddala. Okusiba akakalu mu mpewo kuba kusigira. Nga bw'onoosigira ekintu kyo n'obaako gw'okisigira oba n'oddira omwana wo n'obaako gw'omusigira mbeereraako n'omwana ono nsooke ŋŋende mbeeko kye ntereeza nja kudda mu munone mu ngeri eyo bw'etyo. Kale abantu bagenda mu basawo ne babasibira obukalu ne baleka eyo empewo zaabwe, olwo bo ne bagenda bakole bafune, n'oluvannyuma ebbanga nga liweddeko badde bakole empewo zaabwe bazitereeze. Mu mbeera eno bazimba ennyumba ya lubaale era ne bagenda eri ew'omusawo gye baazireka ne bazikola bulungi ne bazireeta ne baziyingiza mu nnyumba eno. Obuzibu buva ku ki? Obuzibu abasinga bwe bamala okusiba akakalu kano bwe baddayo embeera etereera, ebintu biddayo ku nnomo n'okusingawo. Emirimu egibadde gyesibye ne gisumuluka, amaka gaadde gakyankalanye ne gatereera. Kaakati kino kireetera omuntu okwerabira, ne yeerabira nti yasiba akakalu. Olwo n'abanga akulembeza mbeera eno gy'akola ki? Gy'afunye. Era ne balowooza nti kati biwedde byatereera. Wabula jjukira akakalu kabaako ebbanga. Era empewo zino ziba zisigadde ku buddu eri oyo eyabasibidde akakalu. Kaakati mu mbeera eyo abantu nga beerabidde kireeta obuzibu bw'amaanyi nnyo nnyo nnyo. Abalala tebeerabira bwerabizi, wazira ebbanga lituuka ne liggwaako naye olw'okuba tebamanyi kye baakola, bw'atandika okulaba obuzibu nga buzze ye tajjukira nti yasiba akakalu era n'asaba emyaka 2. Kati emyaka 2 giweddeko yeerabidde, kati ebizibu bitandise okudda, ate bw'atambula ati agenda wa musawo mulala. Ate bw'agenda ew'omusawo omulala ye omusawo omulala alaba busibe mu mpewo ng'agamba empewo zammwe zaasibwa naye ate ndaba ng'eziri ku buddu. Owulidde? Kati ate nga naye atandikira awo, kati okukakana nga mupaala bupaazi kweyongerayo so ng'empewo muyina gye mwakola ki? Gye mwazireka, gye zibabanjiza okudda mu zinone. Abalala bo bawa bweyamo ne bagamba nti tujja kudda, naye obweyamo obwo nabwo tujja kubulaba mu mbeera zaabwo. Kale ng'ebbanga liweddeko mwalibadde nti mukola nga bwe mukuŋŋaanya ssente, mukola nga bwe mukuŋŋaanya, era ebbanga bwe liggwaako muddayo eri oyo eyabasibira akakalu ako ne mukola ensonga z'empewo ezo. Oba zeetaaga musamire ne musamira, bijjulo ne bikolebwa, byonna ne mubituukiriza bulungi nga zo bwe ziba zibagambye. Naye buno obwerabize obutaagala kudda mabega n'okulowooza nti olw'okuba mukoze akakalu n'olwekyo mumaze, buleeta obusungu bungi mu mpewo era ne buleeta n'okuba nga abantu bafuna obuzibu bwe bateetegekedde n'okusinga ate embeera bwe yali. Essaawa eno we twogerera empewo nnyingi ezirimu obukalu
nga bwasibwa emabega eyo ne busibwa bajjajjaffe ne batabusumulula. Era nabwo bwe buba bweraga mu mpewo bweraga ng'obusibe, mpewo zaasibwa. N'olaba empewo ng'ejja naye nga tesobola kwogera, ng'empewo zaagala okubandula ejjoba naye nga ziremesebwa. Oluusi buba bukalu buno nga bwe buleeta obuzibu. Kale ggwe munnange eyasiba akakalu, jjukira nti wasiba akakalu, oba bwe bakugamba nti empewo zammwe zirimu akakalu, ekyo kye kiba kitegeeza. Abasiba akakalu ko bakasiba batya? Omusawo ono asiba akakalu abasaba enviiri zammwe n'enjala zammwe, n'abasaba n'emmwanyi. Kale ebintu ebyo abigattagatta, n'ateekamu naye emiti gy'ayina, eddagala, n'asiba. Kati mu mbeera eyo abantu babeerawo nga balina akalembereza naye nga kiba kya kiseera buki? Kiba kya kiseera buseera. Obukalu buno buba bulina okusumululwa, empewo ziddemu zeetaaye zibe nga zibakulembera mu buli kimu. Kale bajjajjaffe nga baakola obukalu buno, naffe ffennyini osobola okugenda ew'omusawo n'akugamba nti empewo zo baazisiba, baateeka eddagala ku malaalo. Kale ne mugenda ku malaalo ne mugatigiinya naye nga mu mazima bukalu buno bwe bubakola ki? Bwe bubatawaanya. Kale kati ggwe sooka weebuuze, bukyanga otandika kutambula wali osibye ku kakalu? Ye abange eyo ewammwe eriyo gw'osuubira nti yasiba akakalu? Kaakati ekyo bw'oba okizudde, noonya abamanyi abasumulula obukalu obwo, kubanga busumululwa bulijjo empewo ne ziddamu ne zikola ki? Ne ziddamu ne zeetaaya. Kale bannange kasita mukitegedde, kuggyako mpozzi kye muteekeddwa okumanya nti bw'osiba akakalu kano n'owa ebbanga, bannange weetegeke. Kiba kitegeeza nti ebbanga eryo we liggweerako oteekeddwa okuba ng'ogenze kukola mpewo. Abamu baagala nti ebbanga eryo bwe liggwaako nti ate olwo ayongezeeyo. Tekisoboka ekyo. Bw'ogamba nti myezi 6 bwe giggwaako empewo ziba zaagala ozikole, ate ziba tezaagala kuzikolako bitundu, ziba zaagala okolere ddala bitereere. Ky'ova olaba kisingako n'otokola kakalu. Kisingako n'otokola kakalu n'omanya nti ggwe k'otobe mpola mpola n'empewo zo, okole by'olina okukola mu budde obwo mpola mpola. Okusinga okusiba akakalu, naye bw'osiba akakalu manya nti bwe giba myezi 6 oluggwako bwe ppa nga zikomawo, ate ku olwo ziba zaagala okole ensonga zaazo. Bwe kiba kitegeeza nti zikwagala mu lusozi, kiba kitegeeza nti kati genda olinnye olusozi olwo okole by'olina okukolayo, oba kumalayo myaka 2 oba ki, kyonna ggwe ky'oba wasalawo okukola kiba kiweddeko. Kati ate nga nazo ziyina ebbeetu okukola ekyazo. Kale bannange mbaagaliza emirembe n'obulamu obulungi, akuume atakuumira mpeera weewaawo.